mbaniza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwala Asha nava na batubane mwasibye mutya muli mutya basama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basamba ne mukama yebazibwe ate ngo nako lwalero nkoyedde ku C&G wane machinde C&G fashion izibana ibeba nyamba za ndoza ndabise bulungi nyenyini dala ate ngo mukulu lwalero ali ku kamera Mr. Musazi wali ku kuli nagamba go muyimbi atandika go muyimbi agalo kwatia video munonyeko asobola kubanga kola ki akolera bulungi ngera bulijjo Life Experience tutambula tambula leero mbagambe tuli ku C&G fashions tugenda koma ko no mukyala hey tuwaye muko atego munange ogenda kuva ngo okoze ki ngoyize omugenyi waffe kamukirize yeyanjole atera tutandike no mulamu agwo sanyiso okulaba kaye nange sanyiso balaba musanyiso okunkyaza ko my sister manyi baneshwe bulumisa nze akyadde nengambe tusanyisa okulaba ngambuganda bweki because gonkyaziza I know media yo nange bakyaziza wenkolera I know weyanjire kabalabi baffe omulabi waffe atulaba omulungi kulamusiza kwona wotulabira amanyanze Grace na Kanwaji ngera nkolera no ku C&G Fashion Collections tusangibwa Makindye ngoyamka ku KCCA opposite SJ Complex wentambulize emirimu jange atena nga ndi mchala actress nakola bachelor's degree in drama and film so I'm an actress ku side endala then nechala I'm a media personality nkola ne Baba TV kola program ya fashion era nga yemunsanze wano mu fashion ndi muntu wa kwambala kunyuma yes ate nga abalayi bafa balungi bannaye go mukyala ali ku mulembe gwe sileyo mayiba sileyo bategeranye ekigambo kwambala naye n'abakyala abafumbo n'abatali basileyo bategeranye ekigambo kwambala wetaza akagoye akalungi kagenda ku date kagenda kulaba ku mwagalwawo ogenda ku pate bannaye C&G buli lugoye alina ofuluma onyumye ojjato onyumye ofuluma emyonga abambi kama support jango wagire gwe mukwano gwa fatula bulunako lwalero ate nga nabagamba Life Experience tutambula mbife ebyenjawulo tutambula ntunonya ku bantu abenjawulo ne tufuna ku ndowooza zaabwe ne tufuna ku kintu kye twetaaga kye tulakinga gwe no munanga atulaba ngamba subscribinga sharinga nyigawa wali akade notification buli lweleeta ekipya omanye nti tutaddeko ekipya kyonna kwekiri gwe nokebera bukebezi no gamba Life Experience yalese kino kati lero tuli ku C&G tugenda babulya tugenda kubawa ku butipu bwokola naddala gwo mwana owobuwala onako lwalero tulina omulamu gwaffe Nakanwaji kankuyita Nakanwaji it is okay tulina omulamu gwaffe abawala basinga tebaagala kola abawala basinga tugeze oba sinti bawala boka wabula bannyinaffe baganda baffe mikwano gyaffe oyinza okuba oyagala tandika business tugeze kati ngene yengoye nogamba Nakanwaji omanyi njagala kutunda ngoye naye nkoze ntya bwe nkubuuzaako gwa magezi gompa olusomalamu manyi nongamba nava ezengoye nozisobola engoye nga bazisira kwegamba ntubutambulira mu mbeera bwekyo so baganda baffe abamu baba batyo tandika okukola because of fear anti kati kansoke nkuzeke mega katono nga bogambye nti tebaagala kola si bonna mulimu abali abatulaba naddala ba youth mayinza njagala nnyo kwogera ne bavubuka bannange kuba ensangi zino tuli bangi nnyo ate twafuna ekizibu kya COVID nti abantu abasinga abana n'abali mu ssomero emyaka egy'ebiri jafa abasinga tebaddayo ku ssomero n'abesinga oba kati nze ntunza abawala abasinga ntunza nnyo ba youth n'abakyala bakulu naye ate ba youth abasinga bambi gwasanga ali mu senior 4 COVID yatandikira essaawa zino teyaddayo kusoma ali awo ali ku pending talina mulimu gwakola wabula akola kimu kyakuba nti alabika bulungi abeera ku TikTok oba oli abakawungezi nafunako wakola ki wagenda si kwenta yagala kukola abamu tebalina mirimu abamu fees yabula abamu bali so idle nenga si butagala buli batagala kukola nati waliwo abalimu abalala emirimu bejibuze oli akugamba nze Grace ondaba nonya mulimu naye gunonyeza waka watudde tatambula ko takola ki oyinza ogamba ntambulewa nze ngenda kuwa example nga njeweerako nze nava natandika okukola njukira nti buli vac gye nafunanga nafuna kyenkola kuva ku senior 4 wali muyitulangako ate tewali muntu gwe nagamba nti bana ina anko wange nga mugagga nti alina samu yangenda kugudi agenda kuyamba to bali no muntu gwe manya agenda ku connectinga nze gundi we yajjanga holiday we yajjanga yonna ngangamba nti
wali ku company waliwo ntobaka tugambe nagenda ku post wallet nagenda ku post wallet edda nga chaliwo nga yange chaliwo nga nali mu vakia senior 4 vakia senior 6 sijukira bulungi ekimu ku byo no one connected means naga bugambe no company maze kwa betaga abakozi ne bagamba njagala kukola bitu you go you introduce yourself kuwa mulimu nga kwadenga part timer takwadenga chi mukozi wabera wa buliwo ekintu ekyanyamba ngati nagenda ngati kola bwe nafunanga vaku na buliwo nawo mulangamu nafuna kyenkola kyenjiri bokola so kyanyamba nga okumanya nti nze naberanga awo Nadia gundi anti nakuta Nadia koza waku Nadia navanga bulwembera awo nga sina musente munsawo nga mpulira bubi ate nga ntyo sabiriza because at the end of the day omwami yo go ino boyfriend go ina ajja kweta mabuga sera mpachino yes so okola okutanyamba nti kati right now okola sikuina mbuzi ozere wangamba nti tunda manda so long as I'm earning no wangamba Grace tunda sumbusas Grace tunda chai Grace tunda bikajjo buli kimu nsobola kitunda mbanga nfuna cent ushegera ne sawa zina wala basinga abatulaba oba bavubuka basinga batobe sawa zino temwagala kola milimu kozi muswala ogwo mulimu guswaza sijja kola kino guswaza bananda batya sijja kola bwa kadama muswaza you earning abali ye bakadama bakola sente za ushegera kati jono je buvana njibulaga nga goli awo nti oswala buswazi bwe kimu kikuswaza emyaka jigenda ushtegera ojatuka myaka gyo kukola bebe tusanga musajja muzaine nga atunda butwa ushtegera butwa bwa mese yes nenge myaka jire gyo kukoleramu yagizanyiramu nteje muri muguswaza bananda batya oyo bananda batagenda kufeedinga tagenda kulisa no reason like no reason ngeyo chensa bana you girls abavubuka batulaba bana togamba ntino nonya muri togamba nti nabanunyizo omulimu situkagenda genda maduka mu town betaga abakozi genda ku hotels ezenja betaga abakozi everywhere omulimu kusanga ku mulimu omulimu kusanga ku mulimu nebagenda kusanga waka yes so obadde togere ku kyagondi kyekira kyo government businesses abantu bachakola bamalamu amanyi tugeze nti otandika nagamba banaye Grace nkoze nte na milioni zange bine tagotandika okukola ogwo mulimu mubi nnyo tosobola biki kugamba tumalamu amanyi ekyo kyo by the way nze nange era nfuna abantu bangi I have friends engeri gye mpostinga nnyo wakuwange oba business yange ku media kubanze buli wamu mpostinga nze okubona hanika business yange 2019 I've been posting on my status ingwe paka olunaku lwaleero era leero sipostinga lugoye bankubira Grace waradde esimu wagisudde because they are used ntoli wabayagala lugoye olupya akebera ku selasi ya Grace akebera ku TikTok ya Grace nakebera ku Instagram ya nakebera ku Facebook yes kati goteka ebisesa notekayo obuntu obusana notekayo biki abatekayo business tufuna ba customer cause they are always there and they are watching kati chendiogere kyala nti abala basinga oba ba youth abasinga oba muvubuka tulabisawa zino oyinza okuwina ya kasente kawo nga wenyoma oyina emitwalo gya 5 oyina mu 2 oyina mu millions of biyo batalo omusajja azikuwadde oba oyina wozifunye okoze obadde osevinga oyina gwo bane mulekerawo okwebuuza ku bantu alisi kale buuza ku muzaddewo oba kale buuza omuntu gwa nti kale ntono alina kyansingako kamubuuze naye ate nayo yakusingako ajjaga n'okuwa amagezi amatuufu koza amanyi nti oyinza okwagala omuyitako ate ng'ovuki nza n'okuba nga ne bizinesi gy'omubuuza si gyakola abantu balina emitima emibi abantu tebaagaliza omuntu akudiscourage nga tokola bizinesi eyo naye nga yagiwangalidde mu myaka nga 10 kitegeera oyina gamba omuntu emmere teriimu ssente restaurant tezikola naye nga restaurant imazemu emyaka aga aweredde abaana kwazimbye akoze biki nenga gwagamba mune tebikola oli ali mungu ya boutique tezikola kubeera okwemola bwemozi fe tuzirimu nze yempeera omwana wange buli kimu all my life erimidde ku boutique eno kitegeera nebeezaawo nti nemba sina musajja I can live my life ate nga ndabika bulungi nga nkola buli kimu kyenjagala okukola I know kitegeera tojja kugamba kino nti wakiri omulimu gwo ne woba otandise na mitwalo 2 you can start your business no wogamba nti what never naku zino people are using social media bobi omuntu n'oba otunda manda ga posting ku TikTok bagani nti ensawo ya mitwalo 10 kujja kuba ko omuntu magamba delivery nge wane kansanga girete cause people toshina budde bugati ngende mukatale ngende eno oyine wabasika musibatayi n'obo sikasumbusazi nga nungi zitele ku status ziposting era ja kugamba mutimuta zammeka parking oje kusomero lyaffe parking oje ku gundi ku offices affe abakozi affe balenga tebasifuna kunonya byakulya there are so many opportunities mwezo sente tono zola bazonyoma zobulizaako abantu ti banange kino ntandike ntya abantu tebatwagaliza
buli gwobuuza nagamba nti business tekola manya takwagaliza oshegera alina bala like nekito kira nava people have weakness oli agala tandike business ekole mu myezi 3 ebenge boostinze ngekutte bajimanyi buli wamu Grace nga atunda nava nga makeup clients alina bantu nava gogama ba clients alina bantu ekintu akiruddemu aguminkiriza you know omuntu ofunye $5 million $2 wakadde kamutandise ekintu kyo oyagala omwezi ogusooka ofuna magoba zokola zojjamu zolya omwezi ogwokusatu wacho kyalina na capital oga business enamye baleka bandoga what tewaba akuloga tewaba ki business etaga buguminkiriza giteekemu jamu zokola zizzeemu business wetyo bwekula kitegeera but when you're there ntinze bino biganye ngeza ko biganye maybe I'm not blessed you're blessed lwakuba nti olina pressure kuba nti obukabuuka you're not settling ate buli muno omutagamba nava kinakikoza kifunyemu ekyo nakitandika Grace nakifunyemu oyagala okwate buli kimu nga buli kimu kike banayo kampa example y'omwami wa Pakalast atunda emmere abantu baneze tukuze tuwulira Pakalast emachinde by the way waliwo na farmers awo oshegera abantu abo kibaje bakola omukolo mwami n'omukyala twagulaba naye nga baguminkirize ebbanga naye gwe ofunye omusajja boyfriend mangunya agakolera business gwe oyagala mukolo you know oyagala mukolo mwakeefuna aganti buna inawo obukadde butano batandikoze business gwe oyagala mbaga mukyasula mukazi gokamu single room you guys bambi tukyuse abawala muina pressure muina competition yegendo bakole sense bogala tuka myaka 4 50 plus nga toina kyolagansi nga yese mbaga baji kuba nenga ne jo wafumbe wanobayo wagenda ennaku zino n'abasajja bagala abawala balungi bagala omukazi yakula obulungi nga nenga n'amagezi oyina nga n'amagezi oyina obulungi without brain tebina bigenda kutwala yabajja kutwala n'obulungi bwo olye enkeera kubuuze nti baby oyagala sente mmeka tinjagala miliyoni emu yaki njagala kola shopping njagala yenviri bichi azikwata azikuwe next day kubuuze kati oyagala ki nacho ali byonna byawedde tolina business idea but you can start anything emirimu mingi you can create your own job osanga omwana nga atunda abaraping ebirimu they earning money small business kati waliwo bino ebyengoye si buli muntu alina boutique abaana bali mu town naba bayiri bengoye online talina dduuka akera n'abewaka amanyi buli musubuzi watundira n'amanyi todayina n'azipostinga talina dduuka n'abeera ku luggi lw'omuntu n'apostinga gwe n'omusaba olugoye n'agenda n'aluyiriba n'ateekayo essimu ku dduuka awo oba nawayo sente wabayina namanti olugoye lufunako emitwalo eki nalukuweereza n'olugula ekyebino ekiyingira tekiriko license tekiriko rent tekiriko ki kati olunaku abatunze engoye zenga 5 oba 10 gwali mu dduuka omusinza ki tolina kyomusinza kubanga gugenda sasula rent talina watu leero yabeerawo nga anyumyanyumyamu ngeri wapostinga wafuna clients be talina watu nti agenda sasula rent so you people you have to learn to be creative bannanga bawala babuli abasajja naku zino baakuwa they're going to use us as many times as they want because tuli basirusiru terutegeera yes mbona osanga omwana nga mwadde millionaires naye nga tamanyi kyazikozesa najja wano nagamba Grace mpaka engoye zami kale fine you're supporting me nize ngamba you can do something small as you're supporting me tibi unaweza tano osobola kukola business etegereka yonna ne Kampala wano yonna million 5 osotandika salon osotandika anything restaurant which byonna okimanyi nti Grace abawala abasinga tufanyo tukweze kati human zajja nagamba ngenda gula human ya $1,500,000 ngenda gula iPhone eriko iPhone kyeriko kati Pro Max 14 je ngenda ogula nalemo gamba nti zino sente omanyi nzifunye anti nkuli abebosanga ina iPhone 14 nenge jale muluma ngakimuyimidde iPhone na data obusanga ine simu ennungi nga buli kimu ngakina neti wali kiruma mukazi tugambe kale yoina akazigo kuwobeera okyalide boyfriend kumacha akedde mwasuze mwenna ninga agenda kugamba yagenda ku mulimu boyo going home to sleep tolina pressure gamba nti baby you know hurry up ngenda ku mulimu nga gogenda bugezo hakweba katolina kiddako kigamba bane omuntu anyway Grace omuntu yanditandisa atya nti oba business ntandika business yange yandibadde nabuguminkiriza butya okuba nti aguminkiriza business eyo stabilizinga like on that tewali business etafuna nava kitegeera ekyengoye kuba kyendimu ate nkitegeera ate nkimanyi olugoye olina okuba so sensitive ku kintu olina okuba ne art
tinaba ina mwa dress kadinga kwa yambadde bwati anyume kwa wig jayambadde like tesa na kwambala ako nti casual wears obule ogenda kunyuma shegera so ndale nabati yambadde wig nungi ya straight what naye dress nenge ije kujeyo nolabika ya dala bulungi nyenye kushegera so omuntu ena ayagala okuyingira engwe ekisoka mbena enokuwa ne passion olina okuba engwe uzagala oli mwambazi shegera noba toli mwambazi nenga togenda okola okyagala na buli mulimu gwonna buli mulimu gwonna wogenda okola nga togwagala trust togenda gufuna yes demba gamba nti omusajja agenda kera kumata kwa milioni 10 akugambe bagamba andaba grace ali mungu ekantandike engoyi ozitandike tojja zifera kubo ina pressure o mind zifunirawo kola ekyo kyoyagala nti oba oyagala oba yaga kusuubula moto kagisuubule ogaindi kajjanise kwemu oba yaga kusuubula bijanjalo do farming nature abatagala kola you can do a business not ekabo mwana ogenda bugenzi kawungezi nokunganya sente zo you balance your business no man kawungezi ngenda nempitayo nembalance nena akala kenyaga tukoneko nava abantu abatulaba tukubye nyo kale bayite obutagala kola ne mulimu lyagala okola nenga abantu ba like bayitamu bamumenye omutima abakozi no sibakozi nti nava akola makeup nkwegomba njagala Muyige nikuga nava nawo milioni yangeemu nava nkoze nti okulaba nti nange kale nfuuka kyoli oba osobola okunjigiza n'enkuwa y'akasente bwe kati nava nangamba byo tebiriimu ssente tojja bisobola my friend ekintu ekitayogera ku nsi kuno twali tasobola kikola tewali kingaga nti ze simanyi kuvuga mmotoka otya ani yazalwanga tuwali gobazalanga ina kyamanyi kola fera tuyiga biyige era omuntu ina ku discouraging okola ekintu kyona kite muleke minigo tagenda kubanga ina kyagenda kwongera ko yes just akumala mbu mazima nature bantu mwe muyiga okuba like antuma we kitufu mwagalize never I have introduced many people emyaka jemaze na mu business ya boutique na kayigiza ndo za bantu balinga abiri boutique my friends babanyi tibanga abokulusu balinga batano kati abamu bali wa mukazi ali mbarara bali jinja like olina kubira mlimu abali Mombasa olina gamba Grace ene Mombasa boye zitandika like zitambula so china nomugala china nangamba nyamba ko here and there you know olina abanga yenyumiriza mugwe nze njaganya okubera ngo mutane nenyumiriza akwenyumiriza myezi nga siku nenyumiriza mu kintu kibi waba mu kintu ki ekirungi nemba sikuwadde capital nga sikuwadde sale nokuwa business idea nengamba tumanyi lolugoye lutambula lugenda kutuulamu zinengwe oba otadde wano mu kyalo subule engwe eza lice muko boba oli mu town yongera mu kasente abantu babitegera ebyokwambala mwazi neza feza wano okitegera so omuntu woba oludde mu kintu olina kubuuzizaako olina kyovaako naba bwakola boutique nange nenjikola wali buli muntu alina omukisa ate mwewe example ku bantu abakolera mu kibuga abakazi bo mu kibuga bonna batunda ngwe yakedi yonna but they all working wekigwe wono ngagenda ke wamu you know they all working osanga kadi nga bonna basuuza ngwe ez'abasajja buli mwakera bibye buli omu n'omukisa gwe so tolina kyofira nga munno omuwadde ku magezi n'omugamba nti munne wano wandikoze booti emmere efumba ntonotono wofumba enyingi ejja kukusala like that abakupa nange twakalira gasho namba nze nange ngayongerezaako mbagamba bannaye tuyiga okwagaliza omuntu wajja nakubuuzaako nagamba nenaava kino banenze simanyi nange omuntu wajja nambuuza makeup ne tuba tukola omulimu gwe gumulagirira simanyi lwaki nemba siina budde sokugamba nti omanyi siina budde but try to call me oba kawungezi oba enkya oba kati siriiwo oba nengamba nekwasa omuntu gwemanyi nti oyajja kukolako bulungi nze neyoba nga business sigiriimu nze oginako idea buli business nsokuga nti nejja kutambula bweti oba yakola juice Fred wandibadde okiteeka ewantu womanyi nti wali too busy oba wandibadde okitegeera like omuntu mulekerawo okumalamu bannamu amaanyi nava ekyo kintu kinnumya omutima bannaye people mulekerawo tumalamu amaanyi nze omuntu yangamba wano nti eno business gyogiwanise waggulu ntegenda nanti ndi makindene waggulu teri ba customer wanaleeta kali makine wakati mu mutima gwa makine nimugamba bajja kujja kuba byentunda birungi bonna beeta bokka nga teri abayise celebrities mbategedde I've met all people just because of my customer business but beeta bokka kozi ndete mali ng'erabika bulungi ng'etambula kitegeera bana ekintu ekirungi weeyise bulungi yogera bulungi ne ba clients yogera bulungi n'abantu okuba omuntu n'oba mubi naye ng'oyogera bulungi n'oba oseera ekintu omuntu ajja kukigula n'ekirala Grace abasinga abalina businesses naddala bawala ku mulembe guno abakoze businesses tebalina njogera bana anti kyendi mukugamba nti naava newoba olugoye luno nti olunguziza mitwalo 2 nga naba nnonzi byompiseemu nga ne nava luno ng'alunseddemu naye engeri gy'oyogedde obulungi munange ngonda nenzikuwa naye nga nkimanyi nti onzibe naye njogerayo yenguzizza
so mulimu tugosanga buli kimu akina business ejjudde naye nga talina njogera ate naddala abakazi abakola ne bababa mmwe maduuka bane mutulagirako bwiri olengeza ku dduuka mulimu omukazi alowooza nti obugenda kwana gendako mu maduuka agasuubuza osangemu omukazi ng'akola ne bbaawe buli mukazi ajja ku dduuka mutumya bubi those are your clients si bakazi bababa bane ogenda mu kusuubula n'osanga omukazi ng'akola ne bbaawe nno nga yali tulo eri ba clients naye omukazi nga yina azimbye omuntu atenera okukyama ku dduuka koza alaba omukambuwalidde naye nga gokambuwali yaze ne million 5 aze kusuubula zibba sente kyovala asente bagamba bateekamu business zebakola n'agamba akakukeyo ka boutique eyo babaliga ekibuga obeereyo wekka oba ogenda mugobera ba client kitegeera abakazi bane tuyiga enjogera naye oba ofunye sente nga zenkanawa naye ofunye sente nga zenkana nga mukama akublessings enjogerayo kintu kikulu nnyo nnyo n'oba oliridde niwe bakozesa ng'oguli mulimu bakozesa engeri gyoyogera ne bakama abo ne ba clients kyekikukumira ku mirimu nze nakolanga mu zi restaurant nga ze omusala gunsanga nga gwekanga weekanzi naava nze nakolera ng'ofuna butiipu njogera nze ganyiza n'okunywesa caayi nga mbabeerako paka bwe muvaawo ne mugenda nga manyikizo tebo zange nga ngenda babeerako mba monitoring ayoke mwetaaga ki naye n'ogenda ku restaurant omwana ali eri ali ku ssimu naye alinze salary at the end of the day n'atamanya kiki ekyamuleeta naye ng'oli client w'omukwata obulungi abantu bagaba awo baba n'omukisa connection we ziva ze buli muntu nga mulabamu omukisa buli muntu ajja mu makaso g'omulabemu omukisa nti ono ayinza okumpisa wano naye ebitabo ebyo tulimba abaana baatu echecking ngene abavubuka twagala ennyo okukola otherwise boost your social media handles ng'oteekayo ebintu ebikugasa laba nti kino kyentimba kimpisaawo baba comedy nga wokola gwoja ofunamu ssente bwoba otimbayo bbaawo ojjamu ofunamu ssente bajja namutwala Grace, business eno wagitandikanga gwe capital atandika nameka omwana omuwala atulaba eyo business netandika wonna wamuzali million 7 akuliko rent ndoza nakozesa interior yalinga ndoza million 4 interior okuteka watandikira yali nene bwetyo ba no edduka lyonna lyali bweriti naye like nali sina stock wakuteekayo nensooka nenteekawo ply nenjikomya wano kati ng'ekoma wano kati ngero na room number yakwambaliramu nga sina kyakuteekamu kiteekayo ka then nyengera ngata kuba natandika n'engoye nga ziri awo kawuka ngene nawakalu nengenda nga ngatanga oyongera kote nalikola nali nkyagala nenfuna bannangirako nzera muneze TV bambi mwebale nnyo mwebalidde TV zoneze Kampala siyanji nomunfudde kyendi kuba nze sina kyendi no one knows me but just because tikolaga nawo bulungi they always yearn to come to me nyambaza abantu baabwe kitegeera okay banna endoza abakyala muwulidde muyige enjogera you can start small osobola okutandika n'ekitono ky'oyina muyige enjogera abaana ab'obuwala mubeera mu botics oba mubeera mu bifo byammwe ne tubasangayo naye nga nze kuleetera ssente n'osika ne weebuuza nze nzizaawo okukola ki sizze kukyala genda mu bank tellers anti ate abasinga bank tellers abasinga abo walaba baba bakamala either baba mu gundi abasinga bana abapya babeera baba senior 6 buckets abala babeera abala mu internship be basinga okwepanga mwana ayinza okusikirako mukano ogamba leero no bandese ipapula naye nga gwa tutesente bagenda omwako salary yes omuntu enakuwa nusu 10 muwe ekitiibwa muvaluing kuba yakwambaza yakuliisa yakulabirira ye mukamaawo bakyala ndowooza muwidde bane tuyige ebigambo ebyo nti okola togenda kera bukeezi ofune sente otandike kola nga toyina njogera nga toyina katule mu baana kuba omwana omuwala agamba at the end of the day musajja agenda kumpa bana enaku zina basajja baako babalako kimu kufuna muzindalo bagayi twakuwa abakazi abatagala kukola cause toyina kyoyitaku kati kankubwe omuntu noba okola emitwalo 15 omwezi nga bawaagenda esimu agambe nava kale nina ekizibu kya mitwalo 5 mbadde nsaba ompayo emitwalo 5 naye nga mu butuufu tosobola kimuyamba tosobola zimuwa naye nga akubezeza wakulabiridde akuwadde buli kimu trust me ajja funa omwana azimuwa amulaba gundi no bagala bitu kubalansinga kinaba mu 5 wanasaba nja kwangu okola ki nja kwangu ogamu wanasaba milioni nja kwangu okola ki ozimuwa bane mulekera okubeera olusuku babeeta mababa bageya abasajja babageya banange bali kumbi kwata muzindalo babageya tetukoye ne kati omwala yekola kalize ne ngamba togenda kumpa 5 is okay ebirijo gibaamu
mbamu nakasente ate sente ekikaze woma naye gwe nabera kusimya muno n'ogifiirako tonasindika nga sinaziraba ne babateeka ku pressure. You girls bambi tulekerawo kubanga tweswaza kuba ebyo nekala obutayagala kukola byebitutereza ensonga ezo byebiyetera embuto ezotayagalidde byebiyetera okuba nti olivinga obulamu bwokubeera desperate oyagala kino oyagala kiri bwebwe tutendwa like slim mungi nnyo mu bayouth bana bawala akola olwala lukomererwa mitwalo 15 enjala za 25 dress kati apartment wasula apartment asala million 2 esimu akwata 14 ba 13 emotoka avuga ngosanga bevuga bane mu kawundo kale n'amafuta gabamala gamuteeramu. It is okay guba mukisa gyoli gwekyalanga omukisa naye omwami mu proving wrong nti osobola okubanga ng'ebyo n'obiina ng'abikuwadde naye mwena y'akantu ko bana y'akantu k'omukazi akakebbali ako ka business kanyuma kakulu nnyo kanyuma kino batakuwadde you can still survive. I know mulekerawo kwetugira mu za apartment nga babaleseewo lwa butaagala kukola so nze simanya abaana bali ku kyeyo cause olaba agenda mu ggwanga gy'otamanyi n'abona you know naye gwe ali wana Uganda ofunye omusajja akulabira nolemu omujja mwakantu bane mubajjemu ku bintu otuuka okuvaayo ng'oyinamu mujjemu ku kintu kuba tagenda kubeerawo bbanga lube omuntu akuwa buli kimu ebisina bikimotoka agenda abeerawo bulinaku nga he's married somewhere kizibu nnyo kuba nti 100% agenda kubeera naawe abasinga bakuteze ne muli kugenda kya machanga bagisise ayino sibe batatuwa kadi kuba agenda nagamba nti ngenda kuwera apartment million 6 mayanga myezi 6 agenda zisasula jigenda okugwanga mwayikyayidde nga takyamukubira na simu n'akwata tegera so kwata obuzina bw'obuzze mu kazigo ka room emu gwabadde mu apartment ye million 2 my dear friend mutima mulungi simu binti njogerawo binti obaki tusana ntubane ka side business omwana omwala onyuma okola omukazi akola tebamujoga nnyo naddala ng'oli muwala muto bane bakadde baffe bateefasaizinga okubanga tukola osanga omukazi nga mukadde naye ng'akyayiribira abaana mama wange mukyala mukadde naye akola kati gwe omwana omuto akyalina amaanyi ki ekiggana okukola tuli mu kusireyinga ekyo kyogamba bamupangisizza apartment ya million 2 era omusajja asobola ogikupangisiza n'akuteekayo naye singa aba planinga okikukolera n'okigaana tukole bizikolemu kino ategeera nti olina obwongo endowooza gy'abadde akulowoleza nti ekyukamu kyekye nabagambye wali olwo nno omuntu ayinza okubaamu omugaso wabula bw'owulira nga agala kuteeka mu apartment ya million 2 n'ogenda bugenzi you can get a good apartment osobola ofuna apartment ennungi ku mitwalo 6 oba 5 n'omugambe omanyi tugende mwene y'ataano enemu ekitundu kanfune wengiteeka let me invest it somewhere akolemu akantu kantandika baneza njagala nnyo tutandika akantu I know mukazi tubakwana tugezesa opima mukazi ogenda okanga gobadde olowooza nti ategeera ogenda okola byagamba byamagezi kati n'ekirala kankongerezeko ekyo okimanyi nti omusajja avaluwinga nnyo omuwala like tugambe sigamba nti abakola bonna bavaluwinga nti baki naye omuntu alina kye yeekoledde omuwala alina obwongo obusukkuluma ku kintu ku beauty ye ng'olina additional like amagezi nga gasukkuluma ku bulungi bwo neekuba ku kiitinga gala ate okukiitingako amanyo najja kuntegeera asobola okukitinga yes naye era alina engeri gyakikweka naye omukazi nga musirusiru alina n'okwagala mukwano gwe anti amanyi tolina kyogenda kukola bulungi togenda kunyiiga kubeera ye buli kimu kyo oli kuye kati ajja nakwagala muganda wo ajja kwagala ne mukwano gwo abajoge koza amanyi nti temwina gye mulaga tolina kyogenda mukola naye omuntu yenna agamba kani nakola kayinza okugaana okuddamu okumpa ssente zaako ayinza okugaana okuddamu okugamba nti ayinza n'okunguba ku bizinensi ye ayinza bane twerekeremu akatiibwa byonna tubikole n'omuntu yenna alina amagezi taviikako era kisigala kimulumiriza kisigala kimulumiriza anti omukazi bw'aba n'amagezi bizinensi namba nze simanyi nakumanya kuba bambi abakazi tumaliriza tubulireyo ku butiipu oba tuweeyo ku bugambo obusembayo ebigamba byange ebisembayo era mbitunuliriza abaana ab'obuwala banange mbabuulire mbeegayiridde tewali ssente zimala oyina bwana kukeera ku makya nakuwa million 10 era obanga tolina bwongo 10 ekyo kiraba million 10 zigenda kuyita mu ngalo zijja kuyitamu nze nga bawadde million 1 nina kyenzitandiseemu I know
tolinda ganti ogenda funa dduka kati Grace ali mu dduka bannaye mujje omuntu wane makindo lyano ne kwa celebrate nga tamulaba ngotulinde musajja bwe bulamu bwo wataba ngo ogenda kufa bwafa ngogamba nti bannaye nze mpedde ngoyina emikono n'engalo. My dear lovely girls bambi tukole byebyo babulire bajje ku Sandige tuweko ne ku namba y'essimu bambi nze mna ntunda ngoye we do deliveries ntunda ne online okusinga wonna woli to delivering worldwide tubane ngoye ezi latest ngoye no mchalo mukuru ayagala ngoye ezi decent abawala bato oyina dinner oyagala genda ko out oyina birthday tupangisa video shoot tupangisa photo shoot tupangisa nti nga togenda genda kudduga za lugoye bino ntigenda kupati ngenda kola ki wabula gwalina shoot oyina video shoot nkupangisa engoye si yakulutwala kwevuluma anti muli wagamba njaga kumpangisa ngenda boyfriend au sikupangisa mpangisa muntu wa shoot okay anti kali agende wa boyfriend ogenda mu party ogenda kono n'olugoye luyinza okuyirika ko luyinza okukola ki I know ne wa fellow chitamanya ngenda dwambala male nteke kwa side ati nga obo minimizing ku sente ezokugula so shoot bichi I hire then no kugula otunda tutunda banaye no mwola ina yengo ya starting ayuka business nze sina buzibu jangu mu inbox yange ku TikTok nkoyisa CNG fashion collections Instagram Sigi fashion collections Facebook CNG fashion collections oba nkubira ku 07 58 59 18 16 0758 59 18 16 okay ku ideas then no kugula engoye deliveries zonna engoye zili latest zonna ennungi tuba nazo nava ne yanziza nafe toyanziza bale kola because I saw you when you're starting this thing I know by then nakusabira I didn't tell you bacho bachi I was like bambi mukama akuyambe kintu kyitemu because nabanya wala enaku za YouTube zibadde ko nnyo abavubuka balenzi bokka ne kali uranga nabo wala no ebintu ebikutte ugamba nafe tusanga akaji zila njagala kubera makanika njagala nnyo kola ebiremu abantu njagala kubera makanika ne safu na mukisa ne njagala kanika njagala yes I know so I'm proud of you cause at least nyaka simenji na era still thank you you're somewhere bane tweyanziza nnyo Sandige bane muje muwagide muganda wange wanga bino nga bimunanga bakazi bano tuba bakozi I know abakazi tuba bakozi tuba bafumbi n'ekirala ki tetwegwe tetwegaira oye twegesima yene tuba bambi anyway buli muntu alina empisa mu ngeri gyali so bambi you people abawala nze mpenya gana kufukamira bane mukole I know okay banaye Sandige abagambye munyikiro okola bakyala munyikiro okola mulekerawo kakasensi okwata iPhone ya milioni 5 naye nga toyina wadde aka business kolaga muntu nti kakano gwe nomunange onakolwairo nange ondaba bwenyumi Sandige yanyambaza wanene makindi oyambuka wano ku Barracks obanga ogenda otuuka ku kesisi awo ogenda laba ekifaananyi kiriko Sandige kanziremu kuwekako namba yesimu bw'aba mwetaaze munange ojja kwambaze akubuulire business mind business tip ya chikola atya agezezaako ati okubeerawo nawe munango ogeze okukola ki okubanga otandika mune totya kutandika muganda wange gwandaba totya kutandika enamba ye eyesimu eri 0758 59 18 16 Sandige emakindi munonyeko ate nga olunaku olwaleero nkoze ne Mr. Musazi abadde ku kamera gwe nomunange nagamba ayagala okukolera video ayagala okukolera okuwandiika audio munonyeko walire ewa kucheru kuli osobola okubanga ofuna Mr. Musazi enamba ye yesimu kanjiku osobola okumunonya ko gomuyimbi atandika osobola okubanga okwatagane musajja mulungi oyogera naye bulungi nasobola okola ki okubanga akuyambako enamba eri 0702 98 89 17 0702 98 Mr. Musazi osobola kubanga omunonya kubona munanga ali ku life experience tewerabira subscribinga kyekikulu subscribinga sharinga video eno etukende kumulala tubadde ku business tips business mind bakyala bannaffe mukole mubeere bulungi bye bye